Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabyogedde wali mu kuziika mwannyina amanyidwa nga Namagembe eyabavudde ku maaso nnaku ntono nnyo eziyise gwampuliriza ku mukutu ogwa Region TV. Njagala okutegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde omu ku bagenyi ababadde ku mukolo ogw'okuziika, era gw'oyinza okuba nga gy'oli yonna obadde tonnamanya nsonga zino, naye njagala kuba nga nkuwa speech ye yonna nga bw'ayogedde. Ebigambo bingi by'ayogedde, entanda nnene nnyo gy'asibiridde naddala ekika akyembogo naddala abasajja n'abakazi Abaganda mu mbeera nga bwebadde erina okuba nga eba wano ku mukutu ogwa Region TV. Njagala kuba nga nkuwa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'abyogedde bw'abadde wali mu kuziika. Ate kino ndowooza okitegeera bulungi nnyo. His Excellency w'abeera speech z'atera okuwa tezeetaaga kunnyonnyolera ebigambo waba abyogedde. Ffe wano ku mukutu ogwa Region TV n'emikutu gyaffe emirala kwe tutera okubeera nga tukuweerereza, tujja ne tukutuusaako embeera nga bwebadde, era ebigambo bya His Excellency tebidisappointingangako, wabula omukolo gubadde gwa kuziika abadde alina okwogera nga mukkakkamu, n'ate n'ekyokubiri ng'embeera ye tennaba kubanga etereerera ddala, wabula ekyomukisa omulungi ti speech asobodde oggiwa, ebigambo asobodde obyogera nga bw'ogenda obbiwulira ku mukutu guno ogwa Region TV mu ddakiika ntono nnyo. Njagala tubeere nga ate tusimbula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde n'ebirala byonna tugenda kuba nga tubifuna. Weebale kubanga okyagoberera, bw'oba tonna subscribe nga kikole, tubeere nga tutambula ffenna. Naye nga sinnakuwa speech ya president, mu bimu ku bisinze okwewuunyisa abantu bw'azze okubeera nga ayogerako eri abantu abakungubazi, abaziisi n'ebirala ky'oyinza obbayita. Omukyala Joyce Baagala y'omu ku balabikiddewo nga bw'ogenda okulaba ekibaddewo kyonna kisange mu lutambi luno ng'olaba ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sagala mubeere ennyanja teyaza ccaayo ekitoogo singa mukitemesa mbasi akati ddakiika yo gwe n'amanya nenzanye mukadde wange obanyimirire wano bananzikiriza niyanza egese bakalabala bamukolo sibazikirize kansabe bannange abeddira embogo aba NUP naye nga mweddira mbogo mwemanyi bajjajjaffe mwenna abakulu b'obusooli abasobodde okuba naffe olwaleero, bakadde baffe abasumba, baganda baffe mwenna ab'emikwano, abako, omukama mulungi era ekiseera kyonna. Baganda baffe abasiraamu nzikiriza mbalamuseeko nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne bannaffe ab'ennono muzikirize mbalamuseeko nti weeza. Wano newankubadde ndi wamu ne bannange naye njogera gye muli singa pulezidenti naye muzirambogo bamwita Ddumba, ono accountant akola ku nsonga z'ensimbi NUP. Ono ye sekandi akola ne meya Mulyanyama mu kanso e Nakimbye. Ono ye Ssentamu abeera ku security yange ey'Olusegere. Ono ye Nyanzi Ismail naye tukolagana naye kusonga. Ono ye Ddumba Herbert naye abeera ku security yange. Ono ye Lwanyaga Rovans naye waba ayogera oluzungu ebiyinza okulowooza si waakuno ya private scale yaffe ya local government manyinaze omumanyinaze yina ntume. Ono mukulu wange ye Nyanzi Ssentamu Fred ono ye Ssenga Namawejje
ono Yesolome Nangooba, ono ye Kyagulanyi Emmanuel. Naye Bakyagulanyi waliwo Kyagulanyi empanvu ne Kyagulanyi ennyimpi, sijja kwabulira ani. Ono naye mukulu waffe bamuyita Kabanda, naye akola ku security yaffe. Nti nze Sentamuki gwegwanya ate tuli mu nsi eyetuuma amannya, naye nagenda mbapepeta tebeetuuma mituune, naye atamanya gaabwe sige gabasembuza okumpi nange, twesanga tukwataganya obukwataganya. Basebo ne bannyabo, tukuŋŋaanya olwaleero okuberekera mwannyinaffe Namagembe Allen. Namagembe muwala wa jjajjaffe Kayira Gajule. Bangi muffe ate naye nga ye muneegendereza ffe waffe n'Embembogo bensinga okumanya erinnya Namagembe libadde nnyo lya mukisa. Ffe waffe buli azaala omwana omuwala asooka amutuuma Namagembe. Ate muzikirize nkutwale omukisa guno nakyo nkibanyumire mu abato abali wano. Jjajjaffe Kayira temulaba wano kubanga omukulu w'ekika ekyaffe eky'Embogo taziika ye nnono yaffe. So amiisize okuziika n'omukolo guno nga tusabira muwala we naye ye nnono yaffe. Era njagala kyongera bayigiriza mwenna nti bino ebyokubeera nti tuli mu kika si kuba nti tuli mu ttiimu ya mupiira oba gurupu y'abamikwano. Lwano ffenna we tusibuka, ffenna. Nze Kyagulanyi, yeze Sentamu, yeze Mitembo, okukusa n'amanya amalala ge bantuuma gi Nalunkuba Mangalita, muwala wa Mulodokayi Kingi Base Lusabala era muzzukulu wa Looma. Bannange nga tukuŋŋaanye wano mwenna Abazirambogo n'emikwano gy'ab'Embogo n'abakodomi b'ab'Embogo. Lwaki? Nze bwe ŋŋamba nze Kyagulanyi ne bwe mba Vietnam ekyo kimala okulokeetinga ewaffe kitya. Bwe ŋŋamba nze Kyagulanyi terisobola likuba linnya lya mu China, terisobola kuba linnya lya mu Faransa, liba linnya lya mu Firika. Era GPS erinakyo empa location Africa. Kati bwe nteeka Africa Kyagulanyi terisobola kubeera Okecha liraba Nigeria, terisobola kunteeka Bugisu kubanga siri Masaba, era lijja kunteeka mu Buganda. Kati bwetuuka mu Buganda erinnya Kyagulanyi terisobola kunsuula Mbaale mu b'Endiga, terisobola kunsuula Kisozi mu b'Ensenene, terisobola kunsuula mu Bamamba, lijja kunsuula mu Bambogo. Kati mu b'Embogo lutandikire okulokeetinga mu b'Embogo abaawa. Kati bwezaako Kyagulanyi Sentamu, Kyagulanyi mutabani wa Sentamu. Erya Kyagulanyi baali ntuuma butumi, n'erya Sentamu nasikira sikire kosa n'erya Mitembo yajja kujja jjanja era bwe ligira ne yintemba ligira ne kira. So kikyentegeeza baganda bange naddala abato abali wano, our culture is not evil. Our culture was formulated for the future, okumanyagana, okwemanya. Mbeera ndaba ne bannaffe abamu mpa nnyo ekitiibwa eddiini y'Obuyisiraamu. Nze jjajjange asigaddewo yekka bamuyita Hajjat Aida Kyosimba Onanya, ejjajja azaala maama alina emyaka 15. Tetuusa obubaka nti ennono yaffe terina kuba mixed at all. N'ensonga etutumisa etuweesa amanya g'ekika n'eyawula mu bika nti sisobola kuwasa nantume oba nabbanja yali scientific mwanattu. Kyekikyenga mu bajjajjaffe baali bagezi emyaka 8 egiyise. Mumanyi ebirwadde ebiva mu incest. Ne bw'ogenda ne mulina ekirwadde ekitambulira musaayi, tugeze Nalubiri oba sickle cells, bamala bakeberanga omusaayi gwawukana. Tebajjajjaffe ekyo baakifunira eddagala. Ensonga lwaki tosobola kuwasa wa kikaakyo, tosobola kubeera Ssemakula n'owasa Namakula, tosobola kubeera Nyanzi n'owasa Nannyanzi oba Nabbanja oba ekifaanana bwekityo. So njagadde okukubiriza bannaffe n'abatuluŋŋanya amadiini bamanye nti amadiini gaffe tegajja kulwanyisa nnono zaffe wabula ozistrengtheninga. Nze ndi Mukristo, Mukama waffe Yesu Kristo yagamba
sajja kusaanyawo byansi wabula najja ewamaanyi kyokulaba neyezu bamugayirira kuba yali ennono yaabwe. So bakubiriza mwagale ennono yammwe mugiwe ekitiibwa ate mutwale obudde mu understanding roots zammwe mumanye nti okumanya ensibuko yaffe n'okumanya ebyafaayo byaffe. Number 1 tekuba kweraguza tebiba bya bulogo. Number 2 tekiba kya busosoze. Tambula yonna omwana w'embogo ng'ebbango liwanise ng'ogamba ndi muzzukulu wa Kaira ndi wa mbogo. Yes, kubanga wano we tusibuka wano wennyini. Nasembayo okubeera wano nga tuli ne mwannyinaze Robina Nabbanja nga tuze kulamaga mwana wa wano bakajula bonna beddira mbogo bawano ba Edward Sekandi bonna bawano omugenzi Andrew Takome Kaira wano wa mbogo muganda waffe Jamiru aliraba Kyagulanyi abamu bwe mmanyi nga Jamiru mukulu wawano nange ndi wawano. So njagala mujjukire baganda baffe nti awakula ennume ewakula emu. Ebyafaayo bitulaze nti tulize tuva mu kika kino abantu ab'amaanyi ne ku mulembe guno weeguli ne bwe tuba tugudde weera bajja tukomawa. Naye njagala mumanye ate nga muyigira ku jjajjaffe mpanyo jjajjaffe Kaira ekitiibwa kuba muze mulaba obwesimbu abutambulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukaganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.